Ibigambo bino gwe kiruma kimulume. Twayogera ko pano wano kwa nali natwa nali tudecide wali. Atayina maanyi. Nenkugamba. No linda ko before that nenkugamba. Kyafu owamanyi yafa. Owakabuli yafuga you remember? Mbwa ine kigali ekyama you remember? I remember. Nenkera lumu nayogera ko wali bakubali eni skin badenga ne gamba nti kigenda tuke kiseranga mu mawalo zati muyine fujjo. Walwa bayine libasinga. Kati sawo zino njagala birangire. Kiruma birangire. Chinjiddamu essaawa zino beerangirire. Njogera byange tebiriko abimpadde ganyera kwogera ebirumu kye tuyita akabuli. Mbadde nga nzija nkugamba Fiki bw'omanyanga nti oyo mulalo tokasukanga amanja people in glass houses should not throw stones. Biri abiri mugumu gwe tewalabanga bebayambula eza yero. Tutambudde tukyanga byewaga tujja batema tujja ekisanja kiweddeko kitya. Sibwe kiyali. So it is time to revenge. Nzeke nyini nakugamba Fiki sigenda kukiriza violent elections sa kugamba. Nige buli awulya nti atisa tisobayagala okukola ekintu I'm going to stand against the person. Sibwe kiri. So kati nze nabadde nyimida against abasuubiza abantu okulwanyisa abantu. Neteka abakulembeze nze bennalabye we nabadde. So go wabadde bonna badde balino bonna police stations mukaaga ate saabadde kugula nabadde mu office yanga nkole ne police stations mukaaga zonna za wangudde. Omuyimbi ng'akyayimba ebitegeerekeka Ronald Mayinja. Yayimba akayimba n'agamba nti edda nayina amalala nga njerega buli muntu zenga neeyisa kigagga mu nsi nga naye tuli baabwe abasembayo maama wange nambuulira ti mwana wange weefudde kyotali naye gye weewanise waggulu toyina musingi ojja kugwa naddamu nampita ti mwana wange weefudde kyotali naye gye weewanise waggulu toyina musinjo jakola ki? This is a message to the wise. Kaka Salasta asobola okutegera tinza ko kwogera. Bino ebintu bye tukola mu nsi tusiga ensigo. Mungu bw'akugezesa n'otakirabako abaana bo bagenda kukiraba. Juma ina kaleese. Akuyimbidde akayimba. Tugeze oba bajja birabako basoto ngero kagamba abantu. Mu bulamu buli omwa ino olugendo lwejava wali nejakola ki? Nkimugamba mutunulire no mutwe ne bwakanga kanga bajuma tugenda kubakuba nze munansana yange lwaki nkyogedde bwetyo yakireetedde mu format esose neyimba akayimba naye nze ni musajja musician I can interpret music either nensanyuko banefuuka emotion wabwa akyogera ninga agamba nti tugeze olugendo lwendimu olw'obulamu bwange I don't see my future oba okategedde ekyo kyekintu senga labuno omusajja alinga aga nti nze byenkola I don't mind about chichi susana kintu bano balowooza atabawagira oba musiru oba tayina vision ndowooza ugenda bakolaje baba Juma nkikugambira wano nansana nze ogomanyi oba wabakyawa nze kyenjagala asoka ateeke mu Fik Media neyanze akyaliko atugoberera we bali kubeera nga kuoli Nchari Shafik Luwanga ne Fik Media program ya the earthquake obunkenke wetogera ku nsonga ezenjawulo banna Kigulu South mbajukiza Honorable Karuya Andrew Kiza ajja ku ticket ya National Unity Platform okubatikira mu parliament yeggwanga Uganda bate abantu be Busia municipality mbajukiza Honorable Mabach Oma Barasa living naye ajja ku ticket ya National Unity Platform okubatikira mu parliament yeggwanga lyattu Uganda. Okay, njaga tutandika luka abavubuka ku kyalo Kouli kwennyini yagwe kansala ogenda kuweesimba ku kansala wa district bakubiddewo akalulu owa NUP ebamukuba akalulu ate nga watusuubiza nti buli kimu kigenda kutambula maidat yala kusokera ddala nensaba ompe eddoboozi okkirize mukama asa neno ani asa ne kizira omufuna bulungi omufuna bulungi mu ddoboozi yala okkirize nga sinaba kutandika kalulu kawavubuka mu ngeri enjawulo muzeeko ku muganda wange nasitolera mukuteko mu ngalo mubuuze ate oluganda kwekwata mu ngalo kati njala kusooka kumenyawo ekigambo kyoyogedde nti bankubye akalulu mpaka nakati
akawulu ka Kazo Central Zone 2 tetunakumanya muwanguzi wako kubanga nenyongera ku ddoboozi wadde bakufuna naye akawulu ka Kazo Central Zone 2 oyogera nga gwe bakubya tetunakumanya kalulu ka muwanguzi wako kubanga kagwedde masasi mumi nasambagere abamagye ne bajjawo abalondesa ne bagenda nga tebatuwulidde ani awangudde nze nawulidde nti balangiridde era nawulidde nti balangidde muna NRM gwe yabaddewo ku ground oba nze yabaddewo nange nabaddewo ku ground sirowooza kuba nandibaddewo ku ground Vic Media tebula kakati nze bwentyo bwe nalabye akawulu ako naye okusuukira ddala njagala kwogera akalulu kano mu jeno njagala kusinziira no ku Vic Media okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform Uchanga lubanga lwa mini ndoza mu myaka gye maze nga ntegeera ebyobufuzi guno gwe mwaka gukka gwendabye state nga ejjayo amaanyi gaayo gonna mu kalulu k'abavubuka eyo tebibadde ngawo ne mu kaseera no kibaddewo mugonde saidi za western kwanadde mbadde bagamba ebibadde mu western mu bavubuka kati bizze Kampala western bibadde ngayo ne FDC niwe yaberere y'amaanyi nnyo twalabako akalulu k'abavubuka nga gavumenti ekateeka kamaanyi bwe kati nolwekyo njagala kuwa National Unity Platform credit ne His Excellency naffe abakulembeze ffenna kubanga tugezezzaako okukola buli kye tusobola okulaba nga tuinstiringa sense of responsibility mu bavubuka bano tewali muluka tewali kyalo National Division National Municipality National Unity Platform etasimbye naye nina kye nalabye naso sikirako NUP ng'ekikola ku mikutu gino social media kuba olabira ebyewala nga wanupu yeesimbyewo ngwe nali muteyazi nga bataddewo kidomola kya yibu bwe zaatusesanga mukaaga ate nga ndaba bataddewo ekidomola kimyufu n'akulembedde ng'ali mu saati ya Museveni ng'abalala nga wanupu teyazi ate nkirayo mu bifo bingi so ndabi wangi ntukkirize nti NRM kyayina abavubuka mu Buganda kuba nze nakirabye nga mwebale NRM terina bavubuka mu Buganda era njagala nkugireyo emivuyo n'emirobolo egyabadde mu kalulu ako jimpe mu ddakiika okusuukira ddala akawulu kano kayongedde okulaga bulijjo tugamba abantu baffe n'abavubuka baffe muno nti NRM ne structure za security zonna ne ghetto structure zonna zebajja bakola ezo zakutta okulembeze nageza okulaba nti bajja National Unity Platform mu kifaananyi kyerina abawagizi erina abavubuka amidist ebyo byonna ebyabaddewo mu bifo kanku ekyokulabira kwaliwo ebifo bye basanze nga layini za National Unity Platform mpanvu ne balangirawo NRM ebyo wadde olaba nti NRM terinawo bantu bali 2-3 wano layini ekutte naye era eya layini esatu abantu abasatu ne bakola ki obwedda waliwo abavubuka abatambulira mu motoka nga bwe bajja ku polling station nga eyenabweru south oba eya St Joseph St Stevens enansana waggulu nga boolo yituukawo ne bayimirira mu layini nga baba balangabaganti hired guns enzungu ekitokiyita so si bavubuka nolwekyo akawulu kano ffe twalongedde kafunamu kyakuyiga naye era ffe tuli basanyufu lwaki nkuge tuli basanyufu nti embeera bwetuuka bweti kitegeeza abavubuka bangi bagenze bategeera obuvunaanyizibwa bwe balina mu kwenyigira mu byobufuzi n'ebyobukulembeze bw'eggwanga lyabwe kyekisitula ne gavumenti eri kuba kati Maya Museveni obululu bwe bamukuba mu Buganda luli bwagattako buno obw'abavubuka nga bwe bwabadde kiyinza okumubeerera ekizibu singa abulese ne bufulowinga nga buli free and fair okuba nti yandibadde afunayo kambe ekiwadde kubanga weewuunya mu kalulu k'abavubuka kiki ekireesa military kiki ekireeta bakifeesi kiki ekikyusisa abalondesa kiki ekireeta register ng'abavubuka abasinga bamanyi nti mwe bali mu register ba National Unity Platform nga mu register komo nga tebalimu coincidence abavubuka ku 30 kidesi eribweti nti mu Kazo Central Zone teyo nini gyogamba twanominating olukiiko abantu 9 naye ebimu ku bikkirizisa okubeera nominated kwe kuba nga oli mu register y'abavubuka era bwe twalanga empapula wali nga bakukebera tuli fenna kati olwaleero twagenza okudda nga akakiiko k'abantu 9
chairman yekka yali mu register empya gye baleese awo byotandikiraawo kakati bwongamba nti akakalulu bakakubye ngolede waliwo obululu 9 kubanga abo yadde babeera kakiiko naye tebakkirizibwa kulonda wabula basobola obbalonda obwo bwa bululu 8 obutta deliberately kati kitegeeza kano tekabadde kalulu. It was a mission to come and curb down amaanyi aga National Unity Platform bavubuka bonna balowooza nti ne basinga obungi wano mu Uganda. Unfortunately Mwami Museveni n'abamubalira balema okumanya nti guno omulembe mulala era ffe omulala ogwo gwe tugamba ffe tulina plus nga National Unity Platform tulaba nga kye twakoze bekiri kati ku ground kyongera kutuwa amaanyi, in fact kyongera okulagana amaanyi nti olwaliro abavubuka basobola okumanya nti waliwo akalulu k'abavubuka, waliwo akalulu k'abakadde, waliwo akalulu kabaliko obulemu ne bakeetabamu. Gavumenti n'esooka ejjayo ne machinery zaayo zonna okulaba uli ekitabaddeewo. So nze njagala kutegeeza bino akalulu kano katuwadde ekyokirimu kyokka era njagala kutegeeza abatulaba ne General Museveni nti ebimu ku byamuleetera okugenda mu nsiko yagambanga nti gavumenti ziri ezaaliko zabbanga akalulu ne zitawa bannansi mukisa kwirondera abakulembeze bakola ki baagala. Nze omu ku balowooza nti twetaaga enkyukakyuka mu ggwanga lino naye enkyukakyuka Mwami Museveni gyagala okututwalamu etwolekeza awantu awabi nze ng'omuntu wesandyagadde tutuuke kyova olaba era nga National Unity Platform tusaba nnyo ekintu kye bayita peaceful transfer of power kuba singa transfer of power tebeera peaceful oyinza okwesanga kwizera nga ali Malakagalasta nga kwizera ali Malakagalasta oba ng'obanga yakutta Malakagalasta either way nga nze nga kutta oba nga yakutta agamba njagala okunzikane kano kansiwo okuva Sande kogereko ngende ku Rasta banga nina molege nafunye ku kyalo kyennyini kyolifu ng'olutalo oluliko ku beesimbyewo omuwuwo omulala wa chairman wa kyalo Sande that was the war. Si kituufu era mwenna ne mujjayo amaanyi si kituufu bakusinze businzi. No, si kituufu nti lutalo lwekunze na chairman wa kyalo lutalo lwadde lwa bibiina National Unity Platform chairman wa NRM akati chairman mukubeera owa NRM of course n'ayambibwako state machinery. State machinery ennaku zino erimu eggaali z'ababbi bonna hired guns erimu abasirikale era abasirikale be bazze oluvannyuma olw'okulangirira layini ng'akiraba bulungi nnyo nti National Unity Platform nene amidisiti buli obukoliko bwonna bwenkulaze n'agamba NRM erangiridde abantu tebayagadde omugajambula amagye gaabaddewo tiyagaasi amasasi ensambagere byonna ne bibeerawo nga biri buki. So it was not a battle between me and the chairman, it was a battle between National Unity Platform n'abantu bayo abanyigirizwa abagala okulonda obukulembeze bwabwe mu butuufu mu ddembe n'abantu abalowooza nti obukulembeze balina kubwera katikati. Nzikiriza ngende wa Rastaman. Naam. Akalulu kavuka wakalabye. Akalabye muganda wange. Wakenyigiddemu. Njagala nsooke mbuze kuzira lwaki nebaziza just mu one lap. Asagala omuze kuzira ekinamba nga nina we nabadde ekibuuzo omusajja kyeyambuuza kalulu kekawempe omulala ate n'akiŋŋamba mbadde mu jjuma leero kuba leero sigenze na Kampala nasigadde ku ground nga nnoonyereza ku kye tugenda kwogerako ngenda akalulu kabadde katya ne baŋŋamba Rastaman yeenyigidde mu kalulu ka Nansana n'olemesa aba NUP okawangula mu ngeri zonna oba ozza oba otya so mpeku kalulu gwe nga bwe wakalabye then tudde nga bwe wakabadde neyanziza okusooka mu kalulu nalabyemu kye bayita self belief okwekkiririzaamu kwegamba waliwo abasajja abayita ghetto structure aba gavumenti ne bakolawo structure ziri 12 mu Kampala metropolitan Kampala n'emirirwano kati structure ezo nalaba zaaleeta abavubuka era beesimbyewo mu bitundu ebyenjawulo kwegamba kyengezaako ga nti waliwo abajja ne beesimbawo through a certain avenue nti balina gye baayita oba structure yebamentalinze kane wabaawo n'abantu ssekinnoomu nga gulasawo n'obeera n'ogamba namwesimbewo wasobola weesimbewo kwegamba abavubuka beesimbyewo ku pate NRM ng'ate tebeetiiririra. Naam. Wabadde mu ttiimu eyabadde mu kuwanguza NRM wadde nga si NRM bawangudde. Nga BNRM bawangudde. Abani abawangudde? Nga NRM erina abantu batono ewa mu kifo
kati nze nabadde ne polling stations mukaaga naye zonna nnawangudde kati baŋŋambye nti enna ku kisaawe ennabweru owa NUP yawangudde nini batamulangirira lwaki tebamulangiridde kati bw'okuwulira kuba guwabaddewo kati nze ngenda kwogera ebigambo bino gwe kiruma kimulumi twayogerako pano wano natwa nali ntudde sayidi wali nti atalina maanyi nenkugamba no lindako before that nenkugamba ow'amaanyi yafa owakabuli yafuga you remember mbw alina ekigaali ekyama you remember nenkeera lumu nayogerako wali bakubaali eni skini mbadde nga negamba nti kigenda tuuka ekiseera nga mmwe abalowooza nti muyina effujjo waliwo abalina eribasinga kati essaawa zino njagala beerangirire kiruma beerangirire kinjiddamu essaawa zino beerangirire njogera byange tebiriiko abimpadde gangenda kwogera ebirumu kyetuyita akabuli mbadde nga nzija nkugamba fiiki bw'omanyanga nti oyo mulalu tokasukanga manja people in glass houses should not throw stones 221 gwe tewalabanga bebayambula eza yero tutambudde tukyanga beewaga tujja batema tujja ekisanja kiweddeko kitya si bwe kiyali. So it is time to revenge. Nze kenyini nakugamba fiki sigenda kukiriza violent elections sakugamba. Nige buli awulya nti atisa tisobaye galo kukola ekintu I'm going to stand against the person sibwe kiri. So kati nze nabadde nyimida against abasubiza abantu okulwanyisa abantu. Neteka abakulembeze nze bennalabye we nabadde. So go wabadde bonna badde balino bonna police stations mukaaga ate saabadde kugula nabadde mu office yanga nkole ne police stations mukaaga zonna za wangudde. Twabadde ku ground. Saali nnye naye ate ndi mu lusiri mulonzi. Saba kwa sino ndabavubuka. Kiki kati ensonga nambe emwe badde serefu belief eyokubiri eyo kabuli. Mbadde nga zijja ngamba abantu. Sawa yakola kigali. Ngaba beba kusaba ebigali siwe kyali. Zene zijja negamba ensonga si kigali kiyimiridde kitya. Ne kigenda kukola mirimu ki ani achi controlling olusi n'amaanyi. Nze nalabya abasajja kuwa 221 abaana betwakozesa nagamba 221 ko yabakandidate bene UP remember. Abaana bombe twakozesa mu 221 betwa batukozesa ate ku side ye nalema. Sakoleze efanyira overall ya nopu. Ngenda zire tanziteke wano. Mpamo lunako olumu. Nze njagamba abo bava ku kituka kabakako ziwayo tugeze. Obo kwataka tukwatagana. Ndi during the due press kuwa 221 mpaka kati wabawo abantu abasobola okutambula n'enjiri. Ngai basobola bamwe nalemu agenda mweni. Wategedde. Era omunagana yoba naye okusinzira ku mbeere lwaki tetukyusa ne tuleta sweet talk. Oba tukatagana. Bane lwaki tetukendeeza obusungu. Nti bane lwaki abaana bavuma abantu. Lwaki nedda nga bambajiwa buwibuki muliro. Police zembadde wano kati kuva 221. Nze nkakasa. Yali chali wange Africa bamita Africa kwa intensive weyo mukafunda 221 nga twakuva mu kulonda yangamba rasta. Ne lwaki tojja lutegatako ku nobu. Nisoka discussing anga issue. Okategedde. Teri mwa nupu ya jangambye konti oba rasta tu obotegedde logic. Hadi bandiroza go wandi yagadde noga kati nedda kyengeza ko gamba kiri bwekiti. Nti nze rasta ndi Newton nga bwentero okugamba. Whoever sees something in me yankozesa. Oba tukwataganya. Kati omuntu bwakera ko kyalaga rasta no twaletazo ko tukole emirimu bwegiti. Nze sobola okujja n'enkola. Esiri twe twala mu ngende eri nina level zange era gwo bimanyi. Ni mu office yange okuva we sigo wankubira simu tugeze. Ku program ata fiki media zene eleta. Bade menga. Fiki media mwe nje have my procedures nakugamba ko oyo twa. Namukubira simu nenga twa hambale njagala kukula bakona ngamba tusinga no bayangamba nemuga sitambula. Mbandi ku office coordinator we FDC simanyi namwe nga atuse. Owampuga ngaze. Sigamba nti abanupo bajje nekyengeza ko ganange siri kyetwala bampa newe kitiibwa. Nekyengeza ko gamba nti tuvaluingenga abantu abamu. Tirasa watu banagabane tetwali vumye bantu. Tetwali tisiza ojasanga tugeze viewer navu malasta ulinga kinolo gwe tofala ne gwe kifananyo okiraba. Bovuga nogaba namani tukyusemu amma kumbeera. Abane baga tugenda lipire gali ya NRM. Obo kategedde. Baba wasente. Very good ulyose nobuze kibuzo wali watera obuza kati nile kintu kinjigalwa ulyose nobuza omwagamba waba wagire nawe bamala basasula omwana abuza kati ko wagire nawe mwe kuwadde ki oterubi ulebuzo byo ebintu siteme zombi ninga then these people are fools I'm sorry to use a word obo kategedde fiki kyoga gwe tolina kwagala nga tomusasula nina then kati nze tugeze akero wadde ngo ogoberya chronology ya rasta nali njogera ku kintu ekikwatagana nti I've ever met someone when ali mu bed bwe tubadde twogera
nindize nina byenjagala mu ggwanga lyange obulamu mu nnansa naye benda byokolera for example mu kalulu akekawembe okolera kaladi nambi bwe yajja n'okyuka saakuwa ensonga zange mu NRM naye saakuwa nsonga zange anti no one came to me era nagamba coordinator wa nambi bansisinkanye aba ne banyinyonya ne bagamba okusinzira ku byange bye mbadde nayogera ne kaladi bwe ndaba ebyo muleese we can move together sagamba for example ku Nambi wakati nabweru tujja gamba gyobeera kati ku Nambi toli weeka wewe si gyolondera oboze kola ki mbazi nasooka genda kunoonya kalulu namala ye nnaku ezi before kulonda nononya kalulu door to door then kati wano mu kulonda kiki kyoba oli mu kukola nze nagamba zaayimu against violent elections. Ebyo gwo bimanyi because I'm sure Kwizera talina buyinza nti nabadde ku ground siwe kyabadde. Hold on, siwe kyabadde. Kati nze kyemba njagala ekyo kyenjagala nti kirungi Kwizera nze Solomon nze njagala tugende mu mateeka. Kinagamba this is politics, poly means many tricks games, many games, politics. Bano bawedde. So kati bwagamba you use the force abalimba because bwanakwata kati kampunzi sikisikanse mbyeyo kino oche bayita wewe ojuga bili abiri mugumu omyaga gwe twalina ntobula bili mugumu ne tukala bili amba NUP people power wave bili abiri mugumu kati this one nze obongo bunga NUP wave nga bwe yali luli gwe twayita ngomya kati gwakendedde olwaki ntize wa police station we natuuse omuntu omunayimirawo ati nyamalo abinupi ne bikanda gata tugeze ffe ne bili ali mugunga ngani abajja ku station obo tukwatagana tilikyali kiralamu bwe kibanga avuga wasobogeraga oyo gwe tuwagira we nalimu tugenda na bakuba obo tukwatagana ani abaddenga ati satisa mwe mujja labe la government we ani so conclusively ngenda kugamba bwenti abalangiridwa abe nalimu this is politics obo okozeseza kinaga police mbamu okubba okugulira okola buli kimu kibaamu data games kati abayisemu abena alemu bagenze abasigadde 5 years era ne gambe no yabadde indicator it was indicator muntu aliwo nga togera I'm sorry to bring it back askweza atuli one wine to condemn ne mugaza siri nawe gwe obotegedde kino ntiza I don't nza itoko ekirikuwo ne malizanga ngamba this has been an indicator bili abiri mu mukaga je tulaga sure wanjise oli bulungi ndi bulungi sina buzibu bonna ne yaziza mpomulemo basi ngine basi okay ne yaziza sure wanjise protest vote etandika kubana adde njagala nnyo ngirabe mu kalulu k'abavubuka protest vote yatandika dda. The mere fact nti nawo ogimanyi nti gyeri kabonera akalaga nti already ekola njagala okudrivinga this discussion kuba tuli ku nsonga z'abavubuka nti lwaki ngamba nti protest vote eri mu kukola era ne gavumenti eyewaŋŋamya mu buyinza akaliro yakawulidde gemaanyi goolaba ge baakoze eki ge bajjeeyo kuba gone other days before akalulu k'abavubuka wabaddewo akalulu k'abakadde n'abalema wakadibatingako ne kikajjawo kuba nti kaaliwo omanyi lwaki tewakawo attention it is simply because NRM be appointinga like tekali even n'amawulire temwaka wa attention naye ng'ate nabo balonda last week okitegeera lwaki ngamba nti akaliro ka protest vote bakawulidde bw'otunuulira activities ezimu ezigaaniddwa okukolebwa ku kitebe kyaffe ekya NUP mwalimu okulaunchinga kwa protest vote okwongera okunnyikiza ekigambo protest vote n'okulabula abavubuka ku ki enjiri eno kyekola ki kyetegeeza olukuŋŋaana olwo lwagaanibwa naye nze kyendowooza Mwami Museveni we yali ajja mu buyinza yesigamiranga nnyo oba yesigama nnyo kuba LC1 akalulu k'abazoni basentebe b'ebyalo era be bamu kubamuleeta muki mu buyinza kyovola bapaka nakati kikyamubeeredde kizibu okuddamu teekawo okulondebwa kw'abasentebe ku byalo lwansonga takyamanyi akyabalina mu control oba nedda
then chat obuvuyo bonna bwe twalabye mu kulondebwa kw'abavubuka olunaku lw'ejjo tebwatandise lunaku lwajjo. For God's sake tubadde tu pleading eri electoral commission nti nominations zizokka abavubuka process yalimu ebirumira bingi abagaanibwa okunominatingibwa baali bangi naye n'abaawaguza byonna obukwakulizo bwe baabawa ne bagenda ne banominatinga byakomekkereza nga ku zones ezimu registers ze baleese enkadde empya ezabadde zirina okudisplayingibwa tezavudde mu EC. So it is a bakonayivinze ne EC okulaba nga buno bwonna obuvuyo bwe twalabye obwetabye mu kulondebwa kw'abavubuka kubeerawo. Nsanyusa nnyo muganda wange Rasta bw'agambye nti politics it's a game of numbers and games that are played around. Yes, it is tricks that are displayed and the winner has it all. Naye nze kyenyinza okugamba tuve mu bino bye tubadde tugamba nti we are the leaders of tomorrow. Bw'otunuulira population eraga abavubuka ffe tukola ki? Ffe tusinga obungi, we are the majority. So whatever decision is going to be made egenda ku affectinga ffenna n'abaana betukoze eki betuzadde protest vote awo wenzija lwaki nkugamba nti eno force yonna gye twalabye mu kalulu kajjo nti singa tekibadde kigambo kye twa highlightinga nti we are doing a protest vote njagala nko ekyokulabirako tulina ebyalo bimeka Uganda yonna bingi naye bw'obanga oli mu kugenda mu kalulu n'omuntu amanyi omugaso gwa numbers tayinza kukuteerawo platform okwempoweringa abavubuka bano basigaze bonna nti babo nga tabayinaako control ng'ate amanyi the effect of numbers to what they can do to him. Kyova twalabye state machineries nga nyingi ennaku zino nno tubadde tutya bali bayambadde uniform ready top na biki naye ogwa ku muvubuka munno nga you're the same age muina challenges ezimu mwa ghetto munno akayasi kabagoba kyekimu nenga yakutunuzizaamu omudumu gw'emmundu oba yagenda okukuba ekikonde ekigenda okukola ki okuzikiza olw'okuba baamu empowerinze neki n'akasente kyetuli mu kulaba essaawa zino ekiri mu kukolebwa ng'ate abavubuka omuntu gwe twagala okujja mu buyinza ayina enkola ya divide and rule. This is the effect of afande Damulira byabadde akola mu ghetto nga bakozesa sente z'omuwi w'omusolo okumanipulating obwongo bw'abavubuka. Ekintu kye twogerako ekya numbers ez'abavubuka buli kyalo kirina abavubuka 9 bw'ocalculating ennamba y'abavubuka eba esingira ddala ababaka ba parliament between mu parliament. So this man cannot risk having all those numbers nga tazina mu control. Yensonga lwaki yabadde alina oteekawo forces zonna okuva olunaku lwe yawulira ekigambo protest vote. Ate nsanyuse nnyo Rasta akyogera lunye n'akugamba nze ndi musambi wa mupiira anneetaaze yannamuza bw'ansobola nga ngenda ngumuzannyira. Oshtegera ekitegeeza singa naffe tufuna capacity ne turaiminga bulungi n'ebirubirirwa bya Rasta byesta nategeera saagala bimpaatiikako alabika bwakutuuza mu office ye n'alayinga gundize ku table bwo aligninga nazo nga you good to go. Oshtegera nti kinkoze bulungi n'abanga akikola nti lwaki mpadde mga nange Rasta ng'ekyokulabirako bakkiririzaamu oba bagamba be yaduumidde ng'ali mu office basobola okuba baraiminga bulungi ne birubirirwa bya Rasta naye nga mucho lwaki nkirese bwento nti tuyina kuba begendereza ng'omulembe guno okwa-identifying causes zaffe ng'omulembe despite of our political parties kuba nkakasa ekinyigo omuvubuka wa NUP kyekinyigo ow'NRM kyekinyigo bino byonna byendi mukunnyonnyola fiiki bitutwala ku kigambo kya protest vote nti tugezezzaako okwekalakaasa. I normally say to tell people nti nze ndi more of an activist than a politician. Demonstrations taata twazikola twekalakaasa kati it is a new term nti tugende mu kaboksi twekalakaase ne numbers kuba ku ballot paper obaako wekka ne ku mugongo ogenda wesitula wekka togenze ku street kuba tetukyalina we twekalakaasiza. Okitegeera nti twabadde during voting, not after.
okuprotestinga kitegeeza how you're packaging the messages that you're giving out to the voters. Era olugendo forward protest vote twalutandikako abalonzi bamanye ekyokukola. Gone are the days nti babadde balonda akalulu k'abavubuka ne special interest groups nga n'abantu tebamanya nti bali mu kukola ki mu kulonda. Ne simply because olw'okuba tuyina advocacy gye tugamba nti byodda babiganye bw'ogamba omwana wo muto ogenda ku street okwekalakaasa ajja kutya va kuffe abaasalawo nti newe kiba kinsobola ogenda neneekalakaasa naye nomugamba chance osigazzaayo eja emu genda weekalakaase ng'okozesa eddembe lye likuweebwa okulonda omuntu gw'okola ki gw'okkiririzaamu. Essebo protest vote kikola during voting obanga balangi oba kikola after nga bakulangi. It is a whole process okuviira ddala w'omanya nti oyina kulonda ani ayina values ez'omukulembeze agenda otuukiriza ebyo byolowooza nti omukulembeze omutuufu ayina okukiikirira. Protest vote ekola ddi after nga balangiridde oyina okukabanja mu minzi zonna. Kati njagala omanya akabavubuka bali mu kabanja bati gwe lindirira ekinaddako kuba tekinnaggwa. Muganda waffe nga bw'agambye nti eno yabadde sample kyabadde kyakulabirako okukya ekigenda okureflectinga mu 2026 process. Tukyali mu process ya election, so kati kino kyo kigenze kiyinza okuba nga kyabadde kituuza era naffe nga twabatadde mu check nti bwe baba bakoze kino kati tugende tu reacting. It's a due process. Okay, njagala onzi mpunzika ngamba singa omuvubuka omunayuganda anaategeera value ye ng'omuvubuka ne tugamba nti we are participating in election meaningfully because we are the majority, twekwasiza nnyo tubaddewo ebbanga lyonna nga tulamentinga bwalementings naye kati we are here to say nti fe majority. If we are the majority kiki kye tugenda okukola. So it's high time ne tumanya value yaffe ng'abavubuka ne twejja mu position ey'okutimba obutimbi ebipande n'okujajjatta abantu abatali ba generation yaffe okugenda ku decision making tables. But tubanga tucha operating we are still operating under the affirmative action. Eyina ku reviewing every after 10 years. Naye kati ng'okuva we yateekebwawo kitutte emyaka 3. Ntekyegeza challenges zijja zimerukawo ne different approaches zino okujja nga zikola ki nga zirabibwako ate teri agenda leeta different approaches zino okujjako ffe kennyini kuba ate ffe tukosebwa. Okay, neyanziza kampo mulemu katono nkomewo ne kansa Anything Media. Neyazege ebigambo bane mu biwulidde akafuna y'abantu baffe basatu Rasta Holiday ekibuli kigenda kukola oboli yalangirira ati ekigaali buli omu akola ekigaali ati kati baatuukirira balina bigaali abaabisookamu ati ekigaali ne kireeta obuzibu. Sharon alina akantu kayigidde akanyumidde kansanyusizza kuva dda bakatugamba nti we are the leaders of tomorrow. We are the leaders of today. So and we are the majority. Okay. Neyanziza. Honorable Twa. Wanjisebo. Akaluwa kala yakavubuka. Esebo. Waliwo kintu ekyansanyudde nga tonnagenda ku kyoyaga. Nalabye erukungiri nga ebifo ebisinga byonna byawanguddwa People's Front for Freedom, PFF. Alhamdulillah. Naye nabuliddwa wendaba ekibiina kyonna wagamba nti olunaku lwe bakirangira wekyafiira naye nabuliddwa wendaba BFDC abawangula akalulu kabavubuka mmwe tekabakwatako. Akalulu kabavubuka ka kibiina oba kaggwanga? Nati ebibiina bisimbawo. Ka kibiina kaggwanga? Ebibiina bisimbawo. Ka kibiina kaggwanga nzidaamu kimu. Newe kaba kaggwanga naye nga mu bibiina. Ka kibiina kaggwanga. Ebibiina bisimbawo abantu. Kale nga bwe kikola emyenzikiriza njozeyoze bannayuganda kusingira ddala abavubuka abo abaawangudde. Si nsonga wa kibiina ki,
sinsonga wa tribe ki sinsonga wa dini ki tozaayoza abavubuka bonna abawangudde era abo abasobodde okukwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera abavubuka emyaka 5 ngenda kubuuza ekibuuzo naye sookoddemu kino mu FDC temuli bavubuka sigenda kiddamu ekyo kirese tukkirize nti kikumezze kwe sigenda kiddamu njagala kumanya temulina bakulira bukiiko bw'abavubuka mu FDC ekizibu nti tewaze wano okuŋŋamba bibuuzo ebyo naye omukulembeze w'abavubuka mu ggwanga lyonna tumuyina naye saalyagadde onje ku mulamwa ebyo tewabinsindikidde mu miramwa ntwala ku mulamwa gwe wansindikidde olwebatwa yogera akalulu k'abavubuka akabadde neyanzeege nga bwe ntandise nga njozaayoza abavubuka abawangudde nja kwozaayoza n'abo abaalemereddwa mu mbeera zonna era ne mbasuubiza nti ekiraga amaanyi g'omusajja ow'amaanyi si kugwa naye okusituka ng'agudde kati tubalindiridde naddala bannaffe abadde batugamba nti balina amaanyi g'abantu okulaba ku nsituka yaabwe naki kye bagenda okuddamu okukola sigenda nnyo kubeera mu eriya wano naye kankutwaleko Makindye erina L9 5 zawanguddwa independent 4 ne ziwangulwa NRM bannange batunulidde nnyo wano wetuli naye nkututte Makindye ng'ababaka bonna abaliyo ba NUP Makindye erina L9 obwedda ayogera nsirise bampa obudde bwange soko oyogere naye bakubuuza Makindye agenda akola research yakinyogeredde ye moderator anti ye Makindye gye yabaddemu NUP yawangu nanti ye gye yawangudde ze sijja njogerako soko oyogere then tugenda kufuna abatubulira erina L9 L5 zawanguddwa independent L4 zawanguddwa NRM kati ani gonenya obudde buno bwogamba ani gwenenya yeetegedde ani kigwenjagala manya nanti betujja wano ne tubagamba ebitufu bye balina okukola batugamba tetubaagaliza anti waliwo kyenjagala obuuza onenya kati onenya kibiina kyo obutasimbawo bantu waki opposition mugambe obudde bwange abuteeseemu ate tetukoze olisaalo moderator beera mwenkanya naawe obwedda njogera nsirise n'ayogera n'amaliriza lwaki obwange bw'ayagala okwogereramu nkuwadde obudde onenyani mu kifo ekyo ani akulembera opposition olwaleero NUP ani yalangirira eggaali NUP ani yalangirira akalulu k'okwekalakaasa NUP ne batugamba baakatandikirawa Kawempe Mwangola kansala bamulangirira tuli ongambe Makindye tuli Makindye nkugambye waliyo L9 eyawangudde L4 yabadde wenare wa NRM L4 independent L6 ne independent nga zeekuusa ku NRM sobachita NRM lini oyo mwennyini wakiikirira eyawanguddewo wa NRM mu L7 eyawanguddeko wabadde wavuganya nga wa NUP tuwabadde wavuganya ani yawangudde anti muli tusuubira nti opposition yonna wakiri yandireese gwe lwaki kikyolowooza nti opposition yonna FDC singa nayo yaleese tumanya lwaki olowooza nti opposition yonna opposition emanya ebibiina by'obufuzi byeyina kati sengeza opposition yasigala ya NUP yokka bweti opposition yonna omanya ebibiina by'obufuzi byeyina yitirivu byonna byataddewo abantu anti waliwo ekyamaanyi kyetumanyi bulijjo batugamba tubalekere betwabalekedde bakoze eki bulijjo ngamba wana abantu abo bali ku kkobaane lya kuzika ggwanga lyaffe betubalekera we balina okukolera obuvunaanyizibwa ate bawa bubi bali walabidde ddala nga ne bawadde kadi za NUP bonna ba NRM tandikira mu LC oyo bwe bawadde kadi ya NUP yava mu NRM yagivaamu ddi
ujja tugamba ne Secretary General yava mu NRM. Ono gwe bawadde kaadi yaliwo NRM ekisanja ekiwedde naye sokwende kwe. Tewaliwo baana b'abantu babadde opposition kuva dda. Soka tabirangako NRM. Ekisanja ekiwedde yaliwo independent yaliwo mupiira. Omupiira ng'ani agukulembera. Yali NRM lini? Okay, ngenda kujja nenda sokwendeko. Ngenda kujja. So njagala okutegeeza tuyina obulabe eri eggwanga. Abantu okulowooza nti ye baafuna ekirungi kimugwana. Omulala baafuna ekirungi tekimugwana. Omuntu n'alowooza nti ye baalangirirwa ku bukulembeze aba awangudde. Omulala baalangirirwa nga si ye alangiriddwa aba tawangudde. Eyo enkola ya bukuusa, ya bulyazaamaanya, ya buyaaye, ya kiwaani, ya kudibaga ggwanga lino litwagala okuzimba libeereddamu. Bwe tuba twagala okuzimba eggwanga libeereddamu, bwe tutuuka ku ssaawa y'okulonda tulonde bakulembeze, tetulonda bipapula. NRM nga pulezidenti waayo ayimira n'agamba nti ne be kiba kidomola mulonde. Naddayo n'abagamba nti kasabanga ne ba parliament ne baba yeebaka naye nga ku ssaawa y'okulonda etteeka asobola okuwanika omukono mu mulonde. Gwe nojja n'otugamba buli ewali ambuleera oba kipapula oba kiwutta oba mulambo tiikinga. Ne wayita akaseera katono n'otugamba nti Kazibwe Bashiri oyo yalya. Ani yalagira abantu omutiikinga? Kati tuba tunenya Kazibwe Bashiri oba ggwe. N'otugamba ogenze mu kooti bakubbye akalulu. Notwala omusango mu kooti ne bakuwa $1 billion 6 eza America. Nojjayo omusango n'ogula essomero mu America, Pretoria. Nojja n'otugamba musango guwadde bantu. Linda mu maleyo, linda ketuliko ebikakola byenjogerako. N'otugamba omusango guwadde bantu. Ne bakuwa emmotoka etayitamu masasi n'ogujjayo. N'otugamba ogenda mu kaluko kweka linda mu. N'otugamba nti era kati ku ssaawa eno oleesa abavubuka. Abavubuka ne wabulawo yadde awangula. Abavubuka bawangudde. Bawangudde wa? Mu bifo ebyenjawulo. Bawangudde bameka ku 10. Kati eyo embeera eyo buzaabuza. Abavubuka bandi wangudde ne lasita yabayingiramu. Kitegeeza nti banafu nnyo lasita abasinga amaanyi. Okay. Ekyo kikulaga nti bw'oba oyina meya wa division ng'oyina meya wa division wuwo ye chairman w'ebyokwerinda owa LC3 oyina meya wa municipality oyina ba MP mu area eyo oyina chairman wa district aba independent abakulembeddwa kale lasita ne bakuwangula ng'oweebwa ssente obuwanana n'obuwanana oyina ne bakansala oweebwa ssente okuva mu kakiiko k'ebyokulonda obuwanana n'obuwanana ne bukulema yadde okuyamba okuzimba structure nogamba ogenze mu delegate conference ne weeronda omu noyitayo abantu bo basatu ne mwerangira ku bifo n'olema okuzimba structure DP mu kayogaano konna keebaddemu erina abakulembeze be yawanguza. Ekyo nno kikuyigiriza nti mu byobufuzi n'obukulembeze alliance kikulu n'okuwuliziganya. Ebbanga lye tunaamala nga ffe tweraga kasajja fuba tulowooza tuyina amaanyi tosobola kubawa amaanyi nga bannaddiini obavumye abakulembeze b'ennono obavuma abakulembeze bano mu opposition tobawa kitiibwa gwe n'olowooza nti ogenda kulwana omu nga gw'olwanyisa amaze emyaka 40 nga yakulembera eggwanga ng'alina ssente alina amagye yasoma political science Katonda yamwazika amagezi amazaale n'amuwa omukisa ali mumuwana. Sebo njagala program ojeddize mu budde bwange. Njagala mu budde nedda. Ono si wanupo, yo si wanupo, no si wanupo. Bayina obudde obusinga obunjiri kanjogere ebyange. Njagala nkubuuze kino. Sokoleke mmale okuzimba ekyange nkimalirize. Ne bano bagete bambuza abo bayina obudde bwabwe bw'okuteeseza. Yogera naye tuyumba. Akusaba information. Okay, genda maaso. Si moderator. Kale, nkuwadde twala tumuwadde eddakiika. Yogera mu ddakiika emu. Ng'omwami oyo Katonda yamwazika omukisa. N'amuwa amagezi amazaale. N'amuwa obuyinza n'amuwa ssente. Gwe noddeyo ngamba oyo fala. Twamuwangudde dda yali ku radio bagiyita Busoga 1. Fala amaze emyaka 40 ng'afuga miliyoni ezisuka mwana oba otegeera kati ku mwembi ani abafala. Nga gwe kalulu ko wennyini wabakuwamu kamotoka
akatayitamu masasi ng'abaana b'abantu babasibye babasse gwe n'ofuna emmotoka ne biggwa anifa omusajja yakwata emmundu n'agenda mu nsiko emyaka gyegi 5 gwe walimba wana abantu nti emmeereze yekola ki mbuuza nkuddemu PFF yawanguza abavubuka mu lukungiri awasinga Democratic Party otunyonyodde nti yawanguza awasinga awamu sigambye wasinga ine ebifo byawangudde NUP yavuganyiza wonna aye newangula awasinga ewasingawo wagamba yawanguddeyo obusuluuju kati ekibuuzo kikino yo FDC ng'eriwa nze nakugee sigenda kwogera ku FDC benaajogerako genda tunuulira ekyo naye njagala okuwa ekintu kino ebintu bino bitunuulire booti ekisooka mu byobufuzi mulimu ebikola ebyobufuzi biri ebintu bisatu yadde abasinga obungi babibuzaabuza mulimu eddiini mulimu tribe n'alliance ate FDC yakoze alliance nani nkugambye bento sagala kugamba nkugambye abasajja batugamba bulijjo tubalekere aba NUP fe twabalekedde begazanye nati kati twabalekedde tugazese tulabe alliance bagikoze nani oba bakazize ne batakabeera ekisinga okunyumira ku programu eno nti olabe ekwata bentuula nabo wano muzenteesa kati ate batuula banabatuuliza leka nsembeyo ne kano nzikiriza nsembeyo ne kano nzidamu okozaayoza abawangudde bonna leka njozeeyoza abange okusingira ddala omukulembeze yawangudde mukazi omuganzirwa zattu nga wabavubuka mozaayoza nze sifa ku kibiina kino kya ggwanga genda omukoleko amawulire kasa yawangudde akubuulire kakati mu byonna nze omulama gwenzimba kuleeta bakulembeze bansa ow'ekitiibwa muyingo wa NRM naye nze nali njagala bamunanika awangule naye nga oli wa mazima ddala n'obwenkanya omukulembeze yawadde muganzirwazi w'abavubuka wa NUP neyawangudde ani wansa gwe kitaawo wa NRM taata wa zaake wa NRM si bantu abo tubagobe tubatte leka mmale abantu babeere bamakulu twagala zimba ggwanga so si bibiina yensonga lwaki njawano ne mbagamba tulonde abantu ab'ensa bwolaba wa NUP nga wankizo mulondi bwolaba wa NRM nga wansa mulondi ebyo bibyo byoyogera ate byenjogera si gyosula olina obukakafu wegaanayo kasita tujja kudda Juma ine kigambo kyewaŋŋambye nti electoral college muna amaanyi mugayinayo olina statement gye wakoze ndi abasajja oliwo abayina abantu 10,000 gwe olina 10,000 okoloti Fiki neyanziza omuyimbi ng'akyayimba ebitegeerekeka Ronald Mayinja yayimba akayimba n'agamba nti edda nayina amalala nga njerega buli muntu nze nga neeyisa kigagga mu nsi nga naye tuli baabwe abasembayo maama wange nambuulira ti mwana wange weefudde kyotali naye gye weewanise waggulu toyina musingi ojja kugwa naddamu nampita ti mwana wange weefudde kyotali naye gye weewanise waggulu toyina musingi ojja kukola ki? This is a message to the wise. Kaka Salasta asobola okutegera kyengezako okwogera bino ebintu bye tukola mu nsi tusiga ensigo Mungu bw'akugezesa n'otakirabako abaana bo bagenda kukiraba oba otegera ekintu kino tugatuyisa mu bannaffe eggaali tugamba simanya natute n'ekibuli abalangirira eggaali no kyengezako okulaga ekibuli kati kankuwa ekyokulabirako eggaali akalula akawedde akabira bino bayambula omukazi toyinza kutegera kyengezako okugamba ng'ayambadde yero ng'ayita yayita nawe wenyini waffe wa kiseke toyinza kutegeera kyengezako okugamba unless
ng'obadde mu field n'olaba engeri gye bakubamu abantu kyengezaawo okugamba nti strategy yakoleddwa nga muganda wange Sharon yayogedde ku kyafande Damulira ebintu ebikolebwa mu ggwanga lino it is not democracy nzira ku nsonga gy'ombuuzizza mwe mulina democracy we mba mutabukira omuntu mu mbeera y'okuvuma for example honorable Segona ekigambo ekyo kakyayogedde nalabye nga ne face bagikyusiza bagizimba olukusabe bagisawe bati so amaanyi g'abamu gayinza okuba gali mu kikonde agammwe nga gali kuki ku keyboard ezimu ku ideologies z'ekibiina kyaffe is constitutionalism naye mwalemu okucontrollinga abavuma abantu Fiki kakati kyogamba NUP egamba abantu tuvuma omuntu omu kubadde bavuma abantu ng'ali bweru yazze n'akima empapula ze ng'ayagala nakuba MP ani nyamulabe yani Sadaman kati Fiki njagala kulaga naye najja ne mumwaniriza bulungi endulu neevuga abadde oyagala agobebwe nga n'abamukulembedde beeramu kube tuwa ekitiibwa mu kibiina Fiki njagala kulaga unless nga you don't know kivula nkugamba nnyo nti amaanyi g'obutamanya gasinga amaanyi g'okukola oyo yayisaamu ne leader of opposition one of the core values z'ekibiina he talks about discipline. But do you have it? No, kati Fiki, those are core values z'ekibiina discipline. Unless webagala kukigambo discipline, it's a very big concept. Ekigambo discipline. Goyinza okubeera indiscipline nenkudisciplininga mu ngeri emu oba endala. Okay. But one of the core values z'ekibiina we talk about discipline. So now ezimu ku ideology is constitutionalism. So now should we send never badde abali indiscipline baba disciplining? Abali ki? Abali indiscipline. Baba discipline. Discipline eyawukana. Kubanga bw'okireta bw'o ne indiscipline eyawukana. Kati Fiki nzere okukyombuuzizza. Kukyombuuzizza simanya numbers simanya NUP negenda mu kati. Numbers. Kati Fiki nkuwa ekyokulabirako. Tugenda kwetaba candidates before byonna. Naye njagala tubeera abantu abali wise. Abantu abategeera Fiki abantu abagobera Fiki media eno bategeera. Abantu abatugobera batugoberera. Bw'otunya submission zetukola wano omuntu akuwa comment. Bw'otunya muganda wange twaha byabadde ayogera bikuwadde wajava. Kubanga yoyo obukulembeze bwe gyakola ki? Jakkiririzaamu. Naye omugezi yabitegeera ng'abantu abali ku Fiki media kuno. Naye Fiki ky'obuuzizza nti NUP kwa ekyokulabirako bwe tuba tulina ebifo by'ekawempe nga 10 ebikola division ya kawempe. Nga baleese obukodyo bwonna ku bifo 10 ebyakawempe NUP newangulako ebifo nga 7 ebifo 97 nga bya NRM mu bukusukusu lwe bakozesezza nga tugenda mu kalulu ka youth councillors nga kalondebwa abavubuka abalondeddwa kiba kikuwa kifaananyi kigwenga omugezi kukyesonyiwa tekitugenda kukyesonyiwa but we have to bring candidates because we don't have numbers. No, kati numbers bakikoze technically. Fiki nakugambako mu submission zange ezisembyeyo. Nakugamba nti bana abasajja ku nsonga zabo kwa tugenda. Era ogenda wuli okutaleka ne week ejja nga beewaana nti NUP yeewanye simanya yabavubuka tesodde na wadde okunominating abavubuka. Naye nkuwa ekyokulabirako ngenda kuza omwezi 18 ennaku z'omwezi 17 bagenda nga denominating abavubuka mu ggwanga lyonna abaali banominatingidwa andi awo be mwogerako nti tebalina nnyo magezi. Essaawa zino si magezi Fiki kukuttira ggwanga lino democratically. Fiki nkulaga ekyokulabirako essaawa zino bakutte abavubuka bali 10 ku biragiro bya RDC ebugweri. Baba n'essaawa zino baba nsindikidde bali 10 babakutte ebugweri. Bazze ku nomination bazze kulondebwa baba nominatinga babadde bakutwa ku polling station we bagenda okulonda ku byalo byabwe amaje ne gabasalako ne gabatwala. Awo NRM negenda unopposed. Kyovudde bankugamba nnyo nti omwogezi Martin Luther King yagamba ku nkomerero tetugenda kujjukira bigambo by'abalabe baffe naye okusirika kwa mikwano gyaffe. Ati awo amaanyi mugenda gajja mu kalulu. Tetugenda kusirika. No, Fiki. Muganda wange Shaun yakugambye. This is just the beginning. Tuyina muno Fiki nayo system ye y'olubuto. Bw'oli emmere yita wano. Negena mu system gye bayita digestive system. Negikulungula biri mu process. Buli kintu tugenda kutuka kisa kigenda kweraputinga. Kyovudde nkwe buli kintu tukola kigenda kudda. Tugenda mu 2026 elections. Tuli protest vote. Tugenda kanoonya nga tuli mu protest. Tugenda kukanoonya nga tuli mu protest. Tugenda kukalonda nga tuli mu protest. Mu Luganda kitegera. Kwekalakaasa. Tugenda kulaga obutali bumativu bwaffe nga tulonda akalulu ako nga tukanoonya nga tukakuuma n'okalanga. Gwanga lyonna. Bino Fiki oli mulimi? Ndi mulimi. Bw'oba olima ennimiro okola otayongera okusima ebijanjaalo. Iyo osooka n'okabala. N'omala n'oteekamu ebinnya. Ensigo.
n'oteekamu ensigo kati bye process gye tuyitamu naye process gye tuyitamu kyogera ebijanjalo birira ku mmeeza ng'otudde wabeerawo process kati process by process by process kuva 2021 mpaka kati process yatandise butandisi fiki buli kimu kibeeramu obunafu kati abasajja participation y'abavubuka luli bwe yalina kati bweri it is an achievement weba achievement ekyo kirala mukulu wakati wano wabaddewo akalulu k'abakadde n'abalema mbuuziza oli munnamawulire wagetinze interested ogenda okagira omanya nti ani yawangudde oyo mulama wamuweereza gwa twaha twaha yali w'amaanyi ng'efudisa ekyali y'amaanyi neti yasobola okusimba nze njala kuba nga ntegeeza ebigambo byange eri bannayuganda fiiki nze ndaajanira nnyo ensi yaffe okuba nga ekula mu byobufuzi bino byetwalayo mu kalulu ebyagenze maaso mu kalulu okudeployinga emmamba okukangakanga abantu nga bakozesa abantu abamu bannaffe etwano ku pano okukozesa abantu ab'enjawulo mu fiiki gwe kimanyi tulwano tutudde n'ebyo n'ebyalo ebitaalonze wali ewaffe mukizza mu kawempe wano mukyala kyazike gyawangaalira tebaalonze tebazze nayo naye byaŋŋambye lisiti bagirabeko nga NRM yagiwangudde naye kyetwetaaganga generation kugamba nnyo a fool at 40 is a fool forever ffe tetukyali mu mbeera efaanagana bwekyo anti kati okyalinayo akadde akeetereza mpunzika nga ntegeeza bannayuganda abawangalya mu eastern mu central northern western n'abali ebweru ggwanga bali mu diaspora General Museveni nga naye muri General Museveni akulembera eggwanga lino ensi eno eri lubuto Uganda is pregnant egenda kuzaala omwana obanga wasiza oba omwana nga azadde no delivery ngeyawakisa Uganda eno olubuto eyafunisa Uganda eno olubuto ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era tumuteeka mu ntebe 226 yakozesa repu kyonna yafuna olubuto wangise bannaffe bano senga beekuba mu mitima ne bamanya ensi gye twogerako erubaga division bakansala 9 ku buli 10 ba NUP balonda speaker waabwe nga wa NRM naye bo bennyini abalonda aba NRM be bagamba nti buli abalembolera tiikinga betwalirowoozeza nti n'obwongo bwabwe basobola okutegeera nti gwe bawadde kaadi ku lwabwe baali muwagidde ne tebaamuwa naye bali mu kuyomba nnyo aba NRM abawangudde mu bavubuka Wakiso district bakansala 9 ku buli 10 ba NUP akalulu ka 221 olwaggwa bonna ne bagenda eggaluga ne bafuna miliyoni 10.4 bavumirira abakyamani b'abavubuka abawangudde aba NRM nzidamu okwozaayo za buli muvubuka eyawangudde tubaagaliza obuweereza obulungi obw'emyaka 5 lwaki okikoze bwotyo okyagadde neyanziza si bwa dikiteeta lwaki abantu bo balaba nti kyewakoze kibi kansooka enjogere waliwo kati kyonna bayiniye naye kansooka enjogere kanso kyeyayogeddeko twayogeraga yabayise ba hayadi oba gunzo oba samuti kati ngenda sooka nkizeeyo nti bano abantu bayina ekizibu natera okukyogerako ate abawagira abamubi okategedde ate abawagira abamuki nakoze omulimu with my conscious people nagambako omuntu eze ndi a little bit emotion kati kankuwa ekyokubiri Juma alina kaleese akuyimbidde akayimba tugeze oba bajja birabako oba sort of ntera okukagamba abantu mu bulamu buli omu alina olugendo lwe gyava waali ne gyakola ki nkimugamba mutunulire n'omuntu ne bwakangakanga bajjuma tugenda kubakuba nze munansana yange lwaki nkyogedde bwetyo yakireetedde mu format esoose neeyimba akayimba naye nze ndi musajja musician I can interpret music either nensanyuka oba nenfuuka emotion wabula akyogera ninga agamba nti tugeze olugendo lwendimu olw'obulamu bwange I don't see my future oba okategedde ekyo kyekintu senga labuna omusajja alinga aga nti nze ebyenkola
I don't mind about chechicha susana kintu bantu balowooza atabawagira oba musiru oba talina vision ndowooza ugenda bakolaje baba Juma nkikugambira wano nansana nze gukumanyi oba wabakyawa nze kyenjagala asooka ateeke mumutwe talowooza nti yategerera abantu balina olugendo gyava walaga ne gyakola ki nze bwenkera ku makya nenkozesa abange bwenkera nenkozesa abange bakozesa baganda bafe abamu bali kupano ne bakubiri yamanyi my interests omukyalo yakyogeddeko kankuwa ekisembayo nga mmaliriza oli emya n'agamba buli awagira Museveni mu Buganda mubi nze nalina omukadde omweru mukadde n'agamba ekipagiza Museveni yazza obwakabaka omusiro oli n'avuma omukadde olwokubayo omukadde ayagala ani nti baba ensobi ze bakola ani emya n'azikonda eminga sunze mbadde njagala bw'aba ayogera tugeze ku kalulu k'abavuka n'emirimu lwasita gye nnakoze watamanyi kiki nnakwegamba how did I do my work bilowooza simanyi bajja bbira abasimanyi obwo abana abakusimanyi I have my future my friend era I'm going to do my work for NRM kati ate mbabulira kati ngenda kukolera NRM era mbabuulira to the fullest I will deploy baba nina olugendo lwange nawenva nina wendi nina negendaga if I'm not seeing the future keep casting us obote yakuba obwakabaka mu nkaga kenkase Anything Media. Ngampunzika muganda wange Rasta ajja kunsonyiwa kuba netukomekereze ng'abadde yagetinze emotional which is okay. Naye kwe ngenda okurifaringira we twabadde twakatuula ku pano nga tutandika program yatugambye politics is number and politics. Naye ate njagala omutegeeza nti if you're to play politics you have to put aside the emotions and use your brain if you want to achieve the goal at the end of the day. Nze ngenda wunzikanga ngamba nze nsaba nsonyiwe ngenda kuwunzikanga ngamba nti ebbugumu ne participation y'abavubuka gye tulabye essaawa zino nze okusaba kwange n'okuyaayanako omutima gwange nsaba bideme kukoma mweno electoral process lwa nsonga ki tubeetaagira ddala abavubuka okubeera ku decision making tables tugenda kyakizinga tutya nti singa tubeera ne lasting structures nti nga bwe balondeddwa kale tukkiriza omanyi waliwo olusi wogamba kale tukkiriza batusinziza amaanyi batusinziza akabuli kale tukkirize fena we are in the same bracket kuba tulabyeko ne bannansiko nga bavuddeyo nga babagamba look here twaliwo Uganda yaliwo nga tetunnajja egenda kubeerawo bannaffe abamu bafudde era tugenda kugirekawo bannansiko bennyini courts nga be bakyeyogerera among the people abagenda mu nsiko ne kabwejumbira mwabalabyeko nga bavaayo nga bakola ki nga babyogera so naffe abavu otafiire yakyogedde to be specific nti naffe abavubuka it is high time tugambe nti despite of our political affiliations nkikkaatiriza ebizibu omuvubuka wa Nuupu byayina byebizibu era omwana wa NRM byayina kuba at this era tebandibadde na musajja nga Moses Ali atasobola nakweyamba kyogamba NRM tayina bavubuka Moses Ali Java kale we are saying mutusinziza amanyi but can you at least mentor abavubuka who are supposed to sit on those decision making tables batekewo kino so osobola okuntracingira y'abavubuka nga baabo nti yatandikira ddala ku village level mu structures z'abavubuka na performing to a certain level so we are demanding performance okuviira ddala mu lasting structures ez'abavubuka batuukire ddala ku decision making tables twetaaga real civic education omuvubuka oyo alondeddwa ku kyalo bwetabanga palapase ye mungi eyamulese nti okulaga nti NRM ayiwangudde ekyokukola obuvunaanyizibwa bwe nga kyeyamani w'abavubuka ku kyalo akimanyi asomeseddwa tuli mu gavumenti eyagalira ddala okubeera ng'omuntu tamanyi ki ekigendera ddala mu maaso nti ne public information tegiwadde bannansi bamala nja kuwa example ku ki ekigenda ehoima environmental assessment report eyalina okukolebwa gye bakisima amafuta it was supposed to be a public report a public document naye ne we yalina okuterekebwa bagijjangawo nga tebakkiriza bannansi gye access nga olw'ensonga ebirumira ne ddiiro ezakatingibwa zikola ki nyingi muganda wange
ngono yagenze nagamba tuwa example we are narrow tuli mukola narrow assessment ku Kawempe yokka naye nkwadde example ya Hoima ojagenda obuze omuvubuka ali a bit educated Hoima nga tamanyi environmental assessment report yakolebwa gye bagenda osima amafuta na effects ki ezigenda okwa affecting abantu abali mu kitundu ekyo so nga mpunzi kakaluka abavubuka NUP ekoze kyamaanyi kukaluka abavubuka ekoledde ddala era nze tumi tuti twerabidde ki simanyi oba munakiwangaza kuba DP nayo yayiri amaanyi mu bavubuka era ba honorable Nalukoola y'omu ku baali ku abavubuka abavuganya ate ne bawangula buli kino nyongero kikkaatiriza buli mulembe guyina obuvunaanyizibwa okwa identifyinga cause ya generation yaabwe era baja addressinze batya baja achievinze batya buvunaanyizibwa bwaffe nze ssaawa zino enjiri gye ŋŋenda okwongera okukkaatiriza tubadde so limited jukira nti omuntu gwe twagala okujja ku kabwejumbira fountain of honor Mwami Museveni ye akolera ku kigambo kya divide and rule kasita yamala okwa identifying nti abavubuka be bayinza okumbinula ne banzija mu ntebe yange de kamba kyankalanye kamba te sindikire sente z'omuyiwa omusolo through damulira and the ghetto structures bekube nkugambye luli tubadde nze nkuze nti abapoliisi era nze nganze omuntu nyina phobia yange eri ow'amagye omuntu ayambadde uniform yenna ng'omuntu nyina phobia era ebintu ebimu ebisinze okunsibya n'okuntwala makomera kuliraana muntu ayambadde uniform naye kati nabo sikyabatya ate ntya munnaggetto munnange kuba mba simanyi bamuwadde mission yakunkolako ki oshegeera kuba baba empowering nze nga bakozesa sente z'omuyiwa omusolo that is one baba mentally nze nga bamaze manipulating obwongo bwabwe it is their way of survival kuba bakikoze deliberately okwavuwaza munnansi ate nga ye majority ochegeera so to identifying ebizibu byaffe ng'abavubuka beyond our political affiliations sika kataleke kakatono nnyo ka second 2 wana wennyini bwe mbanku mumukama bankumire beera bulungi wera